Abasiraamu basabidde Kyabazinga n'okumwagaliza obufumbo obulungi bwayingiramu olunaku olw'enkya. Nini bantu Jovia Mutesi amyuka mufuti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa yakulembeddemu enteekateeka. Duweno bagisomedde ku Masjidi Jamia ku Lubasi Road mu kibuga Jinja nga yeetabiddwamu ssentebe w'abasiraamu mu ggwanga Profesa Muhammad Lubega, amyuka katuukiro wa Busoga Osman Nur, baminisita okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga ne bamasheeyi abalala. Sheikh Waiswa asabidde Kyabazinga n'eni bantu obufumbo obujjudde emirembe n'essanyu. Okwemereza ensonga ey'ekitiibwa era tumusabira Katonda amuweezaine eyirungi twale Obusoga bwale weyongere okujja mu maiso ate amwewaza obubenje bwona bwona obuyinza okutolawo emirembe egyo. N'olwekyo tuyidde wano okuboneka ntutuliza ensonga eyo n'okwebaza Katonda. Profesa Lubega asabye abavubuka okutwala embaga ya Kyabazinga ng'ekyokulabirako. Twongere okusaba tube bampisa ate twasaba abavubuka nti baba balaze ekyokubonako abalenzi nti omulenzi muno n'ekisoga anoonya mukyala. Profesa Lubega alambuludde ku busiki obuteekeddwa mu masa ga Busoga mu kiro kya leero. Kwedikweta ey'eisaza taireyo akasiki buli kwedikweta ey'eisaza taireyo olutimbe mukolo guno gujja kuba live ku TV donadona eda Uganda ku radio donadona eda Busoga. Ye mu lubiri ey'egenge Kyabazinga n'eni bantu gye bagenda okusembereza abagenyi baabwe buli kimu kiringa ekigiddwako engalo. Wetuviiriddeyo ng'ebyokwerinda binyezeddwa nga ne weema omunaatuula abagenyi zimaze okuzimbibwa. Mu weema waggulu wawanikiddwayo amataala amalungi wamaggwe agatuukana n'omutindo. Omwogezi w'Obwakyabazinga ow'ekitiibwa Andrew Ntange alambuludde ku nteekateeka y'omukolo gw'enkya. Emisa ey'obutuukirivu eyo ey'okugayita ekitambiro kya misa kyatandika ssaawa 4 ed'okunkyo. Iwe omukristaayo niiwe omugeni baba gwayese niiwe omusoga omunakaidongo tosobola kutuuka ssaawa 4 ng'abanayidindira bajja okutandika okusaba emisa. So nsuubira nti okuva ssaawa 2-3 tube nga tuyidwiza ekifo bajja ogayitira. Agamba nti abagenyi 2,000 bokka be bayitiddwa mu kkanisa ne mu lubiri ng'abasigadde ebigenda mu maaso baakubirabira amasaza gaabwe ne ku ntimbe za TV ez'enjawulo. Ono okujjayo na kaadi tusuubira nti ekinene ino ekitone ino abantu okutandika okujja egenge awajja okuba kusembeza kw'abagenyi ba Kyabazinga kujja kutandika ssaawa 8 7-8 nga misa ewere tutambule tujje. Bw'otuukayo kaadi ye baakuwaire n'ekuyingiza. Ono alambuludde ne ku tekinologiya eyakozeseddwa okulaga abagenyi abayite ku mbaga eno ey'ebyafaayo. Kubanga mu kaadi eyakwese n'omuli akakomo okuli kabwidibwidi bajja akataako akakomo ako kajja kulira koogera ebikufaako entebe kuba kutaire n'immeeza gy'ojja osembezebwako. Ivan Lubega yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.